Tukulumsiza. Oyogera ne Kadima ku Beta FM ndi mwami Kabogoza. Yes sir. Njogera ko ne mukyalani. Njogera ko ne mukyala Beti. Odi otya bitambula bitya? Bisebo. Ndabya akameseji ko ngoyagala kukubire. Yes sir. Chichi. Nataka omwana wange nazalamu omwana. Omwana akalubiza tampa Buyambi. Omuzalamu omwana. Babanga ky'omwana wabanga ki? Omwana alina emyaka 7. Emyaka 7 ssaawa zino. Okay, omwami tamubeera mwenna abeera wa? Omwami yali atwalina we yankwanya nali nkola buwama. Nali nkola buwama nga njagala nangamba njagala. Ng'okola mirimu ki ebuwama? Nali nkola mu gundi mu buwama. Muki? Baziyita lumi simanya sikyala bijjukira na bulungi wabula erinnya we baali bayitawo. Omwami nakwana. Iye. Okay, yali mufumbo oba si mufumbo? Yangamba yali mufumbo naye nga mukazi tali eno. Yali buwama. Kati mu biseera by'olubuto bino yakubeererawo? Ebiseera by'olubuto yankalubiriza nga kyekimu kyampaako ssente ez'omutwalo 10,000. Mutwalo emeka? 10,000. Okay. Mu kuzaala. Naddamu nampaako ssente ng'omwana alina emyezi 4,500. Mpaka kati. Mpaka kati addangamu? Addangamu kumpadde ekikulu mukubira essimu ajja alaba omwana nnimba enkya nja kujja eka yabwe luli nja kujja ebuwama kati siriiyo bankyusa maseera. Yamutuuma amannya omwana? Tamutuumanga mannya mpaka kati yagaana. Kaakati omwana wamutuuma ki? Omwana ye Tracy. Wamutuuma Tracy era ekika tewali tekuli? Tekuli. Iyo omwami oyo ng'alimba akola mirimu ki omwami? Omwami wa traffic yangambanga wa traffic. Traffic bana ba traffic? Iye. Wanji nnyabo wamulabako nga yambadde ebyeru? Yange ebweru nga byambala naye bwe nagendawo ku poliisi era ssente ezasembayo we yazimpeera yali aganye ozimpa. Omwami wa traffic yali akolera wamusanga mu byambalo bya traffic? Yabijjangamu naye wange nali mu bimusanze kuba nali ntambula nsanga ng'ali n'omugwikiriza ng'ali ku lugu. Amannya ge yaani? Richard. Kwegaba oyagala kuwa obuyambi bw'omwana? Njagala mpa obuyambi bw'omwana njagala ataasanga obulunaku mukubira nnimba enkyalo ne kati namukubidde ne mugamba omwana wange teyamalayo school fees lipoota baagimunye. Nangamba ngenda kuweereza ssente we nazzeemu omukulu yayaganye okunfuna namugambye ngenda kugenda ebuwama bulijjo bwe ngenda nangamba togendawo siriiwo kati ankalubiriza mugumikiriza ebbanga ddene kati omwana akuze ali mu P1 owulira okooye kyazisobola. Omwana ye yanemerera ne muwa sisita wange yabeera naye fees nze amutoola. Kaakati banna omwana oyo gw'obeera naani? Nze nafumbirwa. Ewafumbirwa walala? Ye nafumbirwa walala kuba kati ninayo omwana omu owokubiri. Kati fees akuli bulala gw'oyagala? Fees gwenjagala kasanza nsasulira fees ebirala ntoba naye kuba kati okuva buto nze atoba naye ne waaba alwadde ne weekiba kikaabe kusome kuva kali bwemusaba fees agamba atya? Angamba ngenda kuwa ne kati yankubidde namukubire ennaku zino nanga ngenda kuwa essimu yo mbadde sikyajjukira babeera n'amasimu mbu manene ziiwe ennamba biki bwatyo bwannimba. Ate nze siimukaayanyi. Erinnya lyamanyi linnya lyani? Erinnya lyange amanyi lya Betty. Betty? Betty. Becky ye? Iye. Tovaako ndabe wano. Betty? Wanji. Kwoli? Kwendi so. Kale. Halo? Mwami wabwire? Yebaleko? Kale, obulamu bugamba ki? Naye sikuwulira bulungi oba ka network. Nze Aberi. Ndi brother wa Betty. Betty ebuwama. Kaakati muko njagadde okwogera kuko nawe eddakiika. Wazaala mu sister wange omwana naye tomuwa buyambi muko. Betty ow'ebuwama. Omutegedde? Nabusanke? Kayabwewa? Betty. Omwami yogera naye omutegeeza ekituufu nti akutegeere. Mukulu wabire tonzijukira nze Betty. Nze Betty abeeranga nakolera ebuwama. Linda kukanzija nkukubire wendi waliwo congestion nyingi. Inayo nankubira ddi afande? Ate kati yene namba mumpinga ku namba gye bakubirako. Kyali wendi wali congested nnyo. Eyanga agirina. Nokubira Betty tuteese kuba nange ndi naye.
bwakulimba nange bwanimbye mukalimba naye kanzire mukubiri kale sebo oli bakujjukiza bujjukiza omukazi gwazaalamu omwana betishi aliwa beti kulimba nange bwatyo bwangamba muko ndi ku boda ndi ku boda wanji waliwo abantu bangi congestion nyingi linda muko naye mpamwe eddakiika nga 3 kakati muko ekisinga ffe twagala buyambi tewali kirala kye twetaaga ngenda kumusindikira ku kasente naye namba yanti nekikulu naye yambulako enamba tekubulangako muko ogirina aŋŋambye yakubidde n'eggulo nge saayogeddeko naye beti wamukubidde saayogeddeko naye mugamba ambipingeko nfune enamba ye kuba muko gwe oli munnamateeka tetwagala kgenda mu mateeka ate kuswazaswaza you can go if you wish nedda naye oli muntu munene mu ggwanga kyoyagala yugo anti oli muntu munene mu ggwanga mukolwaki batutuuka ku ekyo kakati nolima kunkangakanga nebi si kukanga neffe tusaba omwana w'obuyambi guno musaayi gu naye tomutuumanga na linnya ambipingeko nfune enamba ye I'm going to get back to her akubipinge ku kati ambipingeko kati nfune enamba ye agenda kukunkwata agenda gano kwata esimu zange mukonkozeemu bubi oyo bwatyo nze nkubuuza naye muko omuwulidde nti akaluba kati sooka omubipingeko ko tulabe emubipingeko tulabe kale neyanziza se naye tulinafunanga ebibiina ebyannyambangako kati tebikyajja waliwo kibayita child support omwana gwe wazaala olina omulabirira kati bane mutuyambeko abo ebibiina ebyenjawulo mujje mutuyambeko wano ku bantu nga bano gwe wazaala omwana naye gwe toyagala kulabirira mwana myaka giikyo ffe tufaabagane naye annange waliwo olwowulira nga naawe olemereddwa mukanfuukidde muko ane gwe tokyajjukira na muwala gwa waawa abekadi mebeka alabirira omwana ali omu yeka alabirira omwana yeyamuzaala yali awanika amagulu ng'alowooza atya oyo yasoose okulabirira omwana alabirira omwana w'omusajja naye wuwe ebaleweereza amagezi gamuwa mulemereko bwe kuba kutuuka mu ofiisi yaabwe atuukeyo kuba kati manya omwana oyo alina okumanya ekika kye alina okufuna erinnya mugyeko obuyambi amunoonye mama Fadi ku Lukuli Road kale agambye nti amunoonye tulabe ate nga bwe bitambula bw'atyo bw'agambye ono agambye nti bannange ono adiringa n'abatrafiki ng'ali bulala abatrafiki rero mu kituuko ze baddaake bambi nsaba omukulu wa trafiki ate batrafiki mu ggwanga noonyako omu ku bantu bo aganye okubanga ayamba omwana amannya nno nyambi buyambi nenga sirikira naye mba kugoogera tewanditegedde kigenda mu maaso kale tesobola kuba nga tusukako nnyo wano yes mpozi nga nyabasibula kansala Sala ne mukwano gwo Salima nga mu BTFM ba mwe bali kuwuliriza Salima wuliza ne Sala ne kansala Sala na myanyi kansala Sala na Salima mwita ata Sala simanyi ajja kumbuulira kansala mbuulira bo mwita obato mwinaako Luganda tumanye biddako so njagala okusibulako bannange bonna mwena abawuliza beat fam ekintabuli ky'omuziki mwena mu Uganda gye muli abatuuliza ku masimu abali ebweru mwena mwe balenye tulabagane n'olunaku lw'enkya musule bulungi mwera Salima nywerera nnyo ku basajja abaddiiniyo oleme kuzungazunga n'abasajja abatali baddiiniyo kino kijja kuwa byakikusuule wabi oberenga olinga akolimya njagala tuwuliziganye nedda nzigambe bugambi Salima agumire kuba nateeka bugguza nkuba bubi nnyo olaga kirala Haji Kadima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mukwano mwebale kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa abo abasajja bwe batubeetaaga agenda kuwaabira naye siyo yasembayo agenda omukyala agenda anoonya abapoliisi amuwaabire hajati wuuno zisigadde ndi Haji Kasule Haji Kadima mukwano webale tuweereza amanya jati namponywa naye Kabowa era omukyala ayite mu mateeka afuna obwenkanya omwami aweerera omwana nibo banakolanga gwa kuzaala nga badduka sigadde neja tenamponya Kabowa naye ennaku zino abaana baafuuka bakikazi kasa omwana ali omu gwe wabye ne walungi olabirire omwana oyo omusajja mutwale engaloosi onaamulinda ekawuku mubeere bulungi fonaawo mweraba